قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والعودة معي أن نأخذ العبرة والعظة من قوله تعالى حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلما سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بكنا غايبتيوا تسوكو كتenda Allah tabaraka wa ta'ala namatenda amajjuvu ngatenga yalina obuyinza obutwala entunuusi zaffe, yalina obuyinza obuziwanirira. Twagala mwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin, kubanga kyekigambo ekigenda okwogerebwa ne mujjana. Nga bonna abayingidde mujjana benyumikiriza mu kubeera mujjana nga bagamba nti Allah atuukirizza ekyo kye yatusuubiza. Ab'omujjana babuuza ab'omuliro nti abaffe nammwe mwasanze nga Allah bye yali abasuubiza nabyo bituufu? Nammwe yabategekera omuliro nammwe mwagufunye nga ffe naffe bwe yatusuubiza ejjana ffe agituwadde? Ab'omuliro bajja kwegayirira nnyo baganda baffe abali mu jjana nti mutusabire Katonda atukendeereze ku bibonyoobonyo ebiri mu muliro, kubanga ffe bye baali balagira twali tetubikola, bye baali bagaana bye twali tukola. Twegerewo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga yeeyongera okuwanirira entunuusi zaffe, ate yeeyongere okubeera nga atukozesa emirimu gye tutuuke ku qiyama ng'atusiimye. Allahumma amin. Bakadde bange ebitiibwa, tusaba ebyengera n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina ekyebbeeyi nti ng'empisa ze za waggulu nnyo. Allah yamutuma n'ekigendererwa nti ajje asobole okubeera nga atumulisiza, abeere ettaala tusobole okubeera nga tumugoberera, tukole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Bakadde bange ebitiibwa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah ng'amwogerako mu Qur'ani y'ekitiibwa yamugamba nti wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin, tetwakutuma okujjako ng'ekigendererwa ekyakutumya kwali kusaasira bitonde byonna, kyekyavaako ne tukutuma. Ekigendererwa kya Nabi sallallahu alayhi wa sallam okujja, yajja ng'ekigendererwa kye abasiraamu bajjulirize ku mpisa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, natumibwa ng'ekigendererwa ekintumizibwa ntumibwa okubeera nti nzijuliriza empisa ennungi. Bannabbi abaatukulembera bonna abaaliwo nga Nabbi tannajja baalina empisa, naye Nabbi okujja yajja nga ajjuliriza empisa ennungi. Nabbi ayeeyogerako ng'agamba nti bannabbi abaasooka baazimba omuzimbo, Allah be yatuma bonna naye bamala okuzimba omuzimbo ogwo tegwaggwa, waasigalawo ettoffaali limu lyokka eritaazimbibwa. Ettoffaali eryo Nabbi n'agamba nti ana libna, nze ettoffaali eyo okujjuliriza obusiraamu busobole okubeera nga bujjula. Nabakityo bwe tuba nga tusabidde ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ebyengera n'emirembe bibeere nti bibeera ku ye, tuba tweryazaamanyiza. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asimbe ku Nabbi n'okuba nti yajja okutuyigiriza empisa ennungi, kubanga ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako mu sura ya 33 aya ya 21 n'agamba nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju Allah wal yawmal akhir. Nabbi yali kyakulabirako kirungi nnyo eri ffe, buli omu yenna akkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala
gyali ali omu yekka era n'enkomerero weeri. Oyo yekka yasobola okukoppana be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amwogerako mu sura ya 68 nti wa innaka la ala khuluqin azim, mu butuufu ggwe olina empisa za waggulu nnyo. Teriyo alina mpisa okusinga gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga nti nabbi wa mpisa nnungi, Allah amwogerako mu sura ey'okuna aya y'enkaaga ng'agamba nti fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tebasobola kubeera abakkiriza okujjako nga bakufuudde ggwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gwalamula mu nsonga zaabwe. Wa idha hakamta, naye bw'obeera ng'omaze okulamula, fala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ate bw'oba omaze okulamula tebafunamu kakunkuna mu myoyo gyabwe, wabula wa yusallimu taslima, beeweerayo ddala bonna ne basabmiitinga ku ekyo ky'oba osomesezza. Bakadde wange ebitiibwa, ekigambo kyaffe eky'okwejjukanya olwaleero, oluvannyuma lw'okubeera nti nkubiriza omwoyo wange n'egyammwe okubeera nti tulondoola nnyo Allah bw'aba akyatuwadde ku bulamu okuba nti tukola emirimu ebirungi n'okwewala okukola emirimu emibi. Njagala twejjukanye ekintu kitono nnyo ng'ate nga kikulu. Ensonga eri mu aya nasomye waggulu mu ssuura eya 49 aya ey'13, aya ey'10, Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti abaayemu abantu inna khalaqnakum min dhakari wa untha, twatonda abantu mwenna naye nga tubajja mu bintu bibiri, ekikyala n'ekyami. Wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila, ne tubateekamu amawanga ne tubateekamu ebika naye nga ne tubawa n'ennimi ez'enjawulo. Allah agamba wa min ayatihi, mu byokulabirako bye, mu bubonero bwe mulimu nti yatuwa nga twogera ennimi ez'enjawulo. Aye n'agamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obumu ku bubonero bwe nti muffe mulimu ekyokuyiga. Allah agamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun, ne mummwe mwennyini mulimu ebyokulabirako ebisobola okukakasa okubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwe temwebuulirira nabyo. Kati wano aya ekinyusi kyaffe Allah agamba ebyo byonna yabikola, naye n'agamba ekigenderera ekyokubaawula abafuula Bannayuganda, wabeerewo Abawarabu, wabeerewo Abasomaali, wabeerewo Abanyakenya, wabeerewo Abetteeso, wabeerewo Abessebeyi, wabeerewo Aberiddawa nga boogera ennimi ez'enjawulo, litaarafu, musobole okubeera nga wabeera distinction, mumanyagane. Amma al-akhir fi aya Allah agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum, abasinga ebbeeyi mwenna, oba Mukolomojjo, oba Munyankole, oba Muteeso, oba Mugisu, oba Muki, akramakum inda Allahi atqakum, abasingayo ebbeeyi ye mwenna ensi yonna, atqakum, yasinga okumanya Allah we, asinga okutegeera Allah we, yabasinga ekyebbeeyi, yabasinga ebbeeyi mmwe mwenna. Abasigadde oba oli muki naye nga tomanyi kutya Allah subhanahu wa ta'ala, toyinza kubeera nga olina bbali yonna. Owekitiibwa agamba ki? Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama, abasinga okutegeera okutya Allah mu baddu be bonna al-ulama, abalinawo ke batoola, abalinawo ilmu. Aya y'okubiri gyenjaga nti tujjamu ekyokuyiga kyaffe ye ssuura eya 49 yennyini, aya y'ekumina. Allah agamba innama almu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, abakkiriza mwenna abali mu ddiini y'Obusiraamu mwenna muli baaluganda. Fa aslihu bayna akhawaykum, kimanyi nti mujja kubeera n'okusoowagana, wajja kubeerawo ensonga obutakkaanya, naye fa aslihu bayna akhawaykum, mutereeze wakati w'oluganda lwammwe. Aya ey'omukaaga mu sura ya 49 mwennyini, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaayemu abakkiriza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Omuntu yenna bw'abaleetera information n'abaleetera message ne mutandika ogiraba, awwalu shay i'tabiruhu fasiqan, musooke mumuyite okubeera nti mwononefu, mumuyite omunnanfuusi, mumuyite omuntu ayagala okutabulatabula. Awwal marra, omulundi ogusooka mumuyite omubi, hatta tatabayyanu,
oluvanyuma mwetegereze mufune diqqatul ilm mumanye ebiri munda mu message eyo oluvanyuma mlyoke mulamule why an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin muyinza okunenya group yonna nga mubawuliddeko ensonga naye ne mubalanga obwemage nga temusoose kwetegereza nsonga alla tusibahum fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ne mumalirizanga mwejjusizza olw'okukola comment nga temubaddeeyo na basis yonna bakadde bange ebitiibwa njagala bajjukiza nti innal ilm yirimu yonna khayrul ilm wa khayrul kalam ilmul hal ebintu byonna ebisingako obulungi byebyo ebintu ebikwatagana ku mbeera eziriwo nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu abeera wa bbeeyi singa abanga ebigambo byabisengeka naye nga ayogera ku nkuba singa ebyetonya abantu babuulira edduwa gye balina okusoma ng'enkuba etonya kasale bakabeera kangi nga tetonya babuulire butebe basobola okukola allah n'abaleetera enkuba njagala kubajjukiza nti abasiraamu baffe ffenna mu uganda tumanyi kyekitambula njagadde okubawa kye bayita basis ne background eya message yaffe saagala omusiraamu yenna yeefuule nti tebimukwatako mutegedde ebitambula ku social media tulina obuvunaanyizibwa nga mikwano gyammwe ng'abakozi bammwe okubawa information olwaleero buli muntu yenna mumanyi naye yafunye smartphone jo bw'ayingira ku YouTube afuuka mumanyi naye yabadde yakasiramuka yennyini afuuka alim mu nsonga zonna kyevudira President Museveni yagamba nti muleke ensonga z'abagenerals muzirekere bagenerals Sheikh Abdallah Masaba Embale musajja munasharia ati deputy imam ku Masjid Nur lumu yagamba lwaki abantu nga tebasoma sharia bakola comment ku bintu bya sharia mulekere abantu nga basoma sharia bakole comment ku bintu bya sharia kubanga ojja kukola comment ku kintu kyotamanyi twagala kukubiriza omusiraamu yenna nti kuffu alaika hadha weewale nnyo olulimi lwo okulukozesa ensobi falitatadabbar qabla an tatadabbar shay sooka weetegereze nga tonaba kufuluma statement yonna jjukira bulungi nti Uganda twalina obuzibu mu mwaka ogw'olukumu Idi Amin Dada bw'alinnya ku bukulembeze mu 1972 mu 72 n'agamba nti obuzibu abasiraamu babulina liddawa n'alagira kubanga ye yali ng'alagira bulagizi n'agamba nti siddamu kulaba kiwayi kyonna mu ggwanga lino Uganda twagala kulaba development y'abasiraamu ne batondawo ekitongole ekiyitibwa Uganda Muslim Supreme Council enkiiko baazituula nnyingi ne tuvaamu amatunda ng'ebibiina byonna byegasse okubeera nti tubeerako ne kisobola okukola naffe ne tukifuna ng'Abannayuganda era awo wennyini pulezidenti w'eggwanga Idi Amin Dada watuweera ebyobugagga n'agabanya obusozi naffe n'atuwa Old Kampala n'agamba nti abasiraamu bajja kutuulanga awo n'azimba omuzikiti ogutaggwa mu mwaka ogw'olukumu-1979 Idi Amin Dada bw'avaako ne tuddayo mu nkola yaffe enkadde kubanga eyatugatta takyaliwo mu 8 ne tuddayo mu 86 President Museveni bw'ajja ne tusigala nga buli omu yeewogomye waali mu mwaka ogw'ekyenda ne tufuna ebizibu bingi mu 98 abavubuka ne bajja okuva e Madiina ne batandika okusomesa irimu nga mpya nga tetegereka mu basiraamu abasiraamu ne bakwatibwa buli wamu nga bawa information ereeta obukyayi mu basiraamu ne tufuna ebiwayi 2 abakadde n'abapya tulina abasiraamu abakadde n'abavubuka ne tutandika okulwanagana ffenna abangi nnyo baasibibwa n'abalala bakyali mu makomera era waaliwo olutalo olwakolebwa n'abavubuka ne bagenda ku kitebe ekikulu bagenda kuwamba lwaki abamubtadi'un abasajja abasiru batulemesezzaako bidaa waabwe
ng'abasiraamu be beekuŋŋaanyizza era mujjukira bulungi entalo ezo mwalimu nti abapoliisi baakubibwa ate n'embwa ne bagitta ebintu ebyo byaliwo bwe tulwanagana okumala akabanga ako mu mwaka ogw'2000 Allah n'atusaasira Muzeyi Luwemba bw'abeera nga amaze okuva ku bukulembeze Sheikh Saad Luwemba bw'ava ku bukulembeze mu mwaka 2000 ne tulonda mufti wa Uganda najja n'ebigambo bisatu ayitibwa Sheikh Shaban Ramadhan Bajje n'agamba nti eŋŋombo yange entambula n'ebintu bisatu ekisookera ddala njagala abaana basome lwaki kubanga okusoma mwe muli ekyama President Museveni president w'eggwanga bw'amala okukizuula tukyali ba wansi bwe yajja mu ntebe abantu bonna okuva mu west yabagamba musomese abaana kyevudde olaba olwaleero buli lw'okuba ekkereere nti lwaki gundi ali mu offisi ekibuuzo ekikubuuzibwa nti alina empapula that's the question bw'aba alina empapula naawe genda osome mujje mu offisi nga mulina empapula for that matter mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mbajje yamanya nti there is need for us to learn twetagisa okusoma Allah aganye mu Qur'ani mu aya ginabasobedde nti innama yakhsha Allah min ibadihi ulama abasinga okutya Allah beba abamanyi bamala kusoma genda musome astronomy musome science musome chemistry musome biology tufune abasawo tusobole okubeera nga tusobole okweŋŋanga ebizibu byaffe n'agamba ekigambo ekyokubiri njagala twegatte n'agamba nti ekigambo ekyokusatu njagala tukole development bw'atuula ku ntebe okumala emyaka 8 twamwinegiratinga mu mwezi mu 2021 bw'abeeramu mpaka 2028 ng'ebintu bikyatambula 2028 ne tutandika akavuyo abavubuka ne batandika okugamba nti mufti twamulonda nga tulina ekigendererwa naye atufuukidde ekizibu omusajja agenda ku nnyimbe agenda ne ku mawuledi agenda ne ku ziddwa ez'enjawulo tetukyayagala buli bantu ne baddayo mu bukundi bwabwe ne tutandika okulaba obutakkaanya awo tutandikira okuyiiya ne tufuna obukulembeze obwokubiri ne tukendeeza ku maanyi gaffe mufti w'eggwanga Uganda yasaba ng'ayagala bazimbe ekitebe ekikulu naye ng'abaali bakitandiseeko aba Saudi Arabia nga baagala ekitebe babawe ssente bakizimbe n'agamba nedda nze njagala omuntu ajja okujja azimbe ye kennyini nga yasupervisinga ebintu bye fe atukwasa ebisumuluzo ne batakwatagana ne Saudi Arabia n'agenda wa President Museveni n'amuwandikira ebbaluwa ne bagenda ne bakkirizaganya ne President wa Libya n'agamba kasita President abanga akonyeemu nze ngenda kuzimba ekitebe era awo bwenyini President wa Libya n'ajja mu Uganda ne bakkaanya ne munne ne bazimba ekitebe era yajja n'abeerawo nga tukiggula alhamdulillahi rabbil alamin njagala kudduka macco njaye bwe tuvaayo bingi nnyo bye tufunye olw'okwegatta olwaleero omusiraamu yenna buli lwabanga yeegasse abeera n'ebintu ebyobuvunaanyizibwa byafuna bwe twatandika okubeera nga tulina obukulembeze bwa mirundi ebiri ne tutandika okweyuzaayuza ne tutandika okubeera n'obukulembeze bwa mirundi ebiri abasiraamu ne batandika okulwana mu Uganda ne gavumenti n'ebiyingiramu mpaka court n'ebiyingiramu paka ekiseera kyatuuse nga tulina obukulembeze bwa mirundi ebiri Old Kampala n'Ekibuli era eggwanga Uganda njagala kukutegeeza nti ffe ng'aba Old Kampala n'ab'Ekibuli bamala okubeera nti babalukawo we bali President n'agamba mwenna mbaagala mubeerewo naye buli omu akuume leeni ye mukole development era wenjogerera wano obukulembeze we buli bwa mirundi ebiri Sheikh Shaban Mbajje waali ate ne group ey'Ekibuli nayo weeri naye buli omu akola bibye abo be basiraamu abali mu Uganda twagenze ne tulonda obukiiko bonna okuva ku mizikiti gyonna nga tewali kavuyo ne tulonda General Assembly nga tewali kavuyo era ne tutandika okutraininga abantu baffe n'okubayindakitinga paka olwaleero General Assembly etuula netulowooleza kubanga twasindika abantu bakole on our behalf obukulembeze okuviira ddala wansi okutuuka waggulu bulina guidance constitution weeri naye bwe twogerera olwaleero ebintu byonna ebiri ku media
buli ayogera tavuma kintu kyonna avuma kigambo mufti Mubajje. Era olwaleero buli kyosanga buli ayogera omumanyi n'atali mumanyi ayogera ayita mufti Mubajje. Comments zonna we bali bamuyita mubbi. Wal'iyadu billah. Allah tusonyiwe ffenna. Nkoze analysis ng'anoonya ani avuma mufti wa Uganda, ani avuma mufti w'Obusiraamu, n'enkizuula nga wallahi billahi genda onnyambeko okole ku social media okole research. Bw'ona asanga Paul n'osanga John ng'avuma mufti ojje tuteeketeeke tugende twogereko nabo nga bavuma mufti. Naye analysis eraga nti okuviira ddala ensonga bwe zaaliwo paka olwaleero abavuma mufti basiraamu. Abasiraamu be bavuma mufti waabwe ate bamaseeka. Be bavuma mufti nti tibbi eribbi eyo. Era waliwo sheekh gwe baakwasizza ng'ayogera nti waliwo ebbanga nga buli omu awo ku owino awo bw'abanga baddusa omubbi tebagamba nti baddusa mubbi, bagamba nti mubajje wuuyo, mubajje wuuyo, mubajje wuuyo. Amakulu nti eribbi liiryo. Subhanallah. Empisa ziriddewo bakadde bange ebitiibwa. Mufti Mubajje afaananako nga bw'olaba disitulikali, nga bw'olaba sekatwale, nga bw'olaba imaamu. Bw'abanga imaamu alina kyakoze takikolanga muntu, akikolanga akakiiko, yabeera figurehead. Naye Obusiraamu tebwatukkiriza at any level okubeera nga tukola comment eri negative ku mukulembeze yenna at any level. Naye Abasiraamu twasalawo empisa ezaffe tetuzirina. Baganda baffe abatali Basiraamu be balina ezaffe, ffe twatwala ezaabwe ate bo batambula bulungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba tewaliyo olunaku lubisobola kukyeya ne tubeera nga tulina obukulembeze bwa mirundi ebiri. Kalla, tekikkirizibwa. Lwaki tujja kulemererwa ani asalawo? Naye ffe ekyo twakigumira. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatuwaayo chance nga tulina obukulembeze ne tufuna obukulembeze. Lwaki? Kubanga woba weevuma, kubanga gwe wamuteekako. Bw'abanga mubajje mubbi ng'ateeka gwe twasalawo nti gwe tubeera gwe tuteeka mu maaso, kiba kitegeeza ffe abasigadde ffenna tuli babbi. Bw'osonga oluno olumu n'ogamba nti mubadde oli mubbi, ennyonnya ziba zigamba nti gwe oli mubbi nnyo. Abaana baffe bali kulaba ebiri ku mikutu, balaba Seeka ng'alina ekirevu ng'atudde bw'ati ng'avuma mufti wa Uganda. Jo General Assembly yatudde, bamembers ba General Assembly abamu baabagobye. Lwaki? Kubanga bali olukwe, beeryamu enkwe. Message gye tufuna essaawa zino, ebifa eby'omunda ebivaayo katikati current affairs ziraga nti olukiiko lwa General Assembly lwatudde. Ebigambo bye boogera ku mufti wa Uganda, mufti ali bize nnyo, tayinza kutambula ng'agenda atunda buli ttaka, talina budde. Is a national figure, atambula nnyo naye akolera mu bukiiko, their organs z'akoleramu. Naye olw'okubeera ntayinza kukyewala kubanga abakirimu bakola okukola data yaako yonna ne bamuleetera nti sayininga, n'ababuuza mu byetegereza nti tubyetegereza. Bino byama byenjagala okufulumya nti ekyomunda kigamba kituufu ddala ettaka ly'Essembabule baalitunda, naye tebalitundangako with the commitment nti bagenda kubeera nga basasula ssente ezo with interest. Naye muganda waffe Ramadan Mugalu eyali Secretary General akimanyi bulungi nti mufti ye mufti ate ono ye is a politician. Bwe bamala okukola endagaano ng'ekiwandiiko kiraga temuliimu percentage, temuliimu interest, mufti n'atayiringa kyonna, n'agenda n'akolayo endagaano endala nga ku peegi emu yokka kwe kuli signature ya mufti, naye ng'epeegi ezisigadde zonna mufti tazirabangako. Ne bakola nga bakkirizaganyizza tujja kusasula naye nga with the interest of 12%, okusinziira ku biwandiiko ebyalabiddwa ne General Assembly. So tewaliyo muntu agala nti tebaatunda, wabula it was a council executive yatuula nesalawo nti lwaki tubeera ku ttaka eririko enkaayana nga tusobola okutunda eryasigalawo tukoleko ebirala. Ne batunda ne bagula ebintu ebirala, ne bagulamu ettaka eriri ekyanja okusinziira ku bye baatugambye. Naye ebyo byonna byonna bwe tuba nga tutunuulidde
Are we worth to make any comment? Osobola okukola comment yonna ng'oli kumakka busamaga when you have not sat with anybody to see the documents live nga tonnazirabako n'okola comment kubanga olaba ku media bali mu kuvuma ne bagamba nti oli kibbi ne baleeta n'obutambi nga Seeka ayimiridde Sheikh Muzaata ng'avuma mufti nga balaga nti byebino Muzaata bye yalanga nti eribbirize liza okutumbako eryaffe. Who is who? Ani nyini bintu Uganda Muslim Supreme Council yani twetagisa okubeera nga tweddabulula. Omuntu ajja kutuuka agamba nti government etuli bubi. No, government etuli bubi. It is us. Teriyo muntu yenna mulayini ya government eyavuma mufti mu bajje. Teriyo. Era teriyo atali Musiraamu eyatuvumidde obukulembeze waffe. Sheikh agambye mukaguni ng'ayogera ejjo n'agamba nti nno abalokole bo bali bulungi teri abavuma abazikitayo bali bulungi teri abavuma naye ffe omusiraamu omukulembeze waffe w'omusiraamu gwe bavuma ani amuvuma? It is us. Nga mmaliriza ebigambo byange njagala kubeera nga mpa message eri abasiraamu nti ebyeyise toyinza biyoola byonna, but there is something that we can do. Waliwo kye tusobola okukola. Twetaagisa okuba nti tweddabulula tumanye nti ekituufu kiri nti history yaffe okuviira ddala ng'ensi bwe yatondebwa okuviira ddala ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamala dde okututegeeza tujja kubeera nga n'abalabe nga bali mu ffe tubeerawo naye nga tulina abannanfuusi gw'olya naye gw'oyita naye yakulyamu olukwe akuleetera amagezi n'akuleetera takisi ng'akugamba nti bino tujja bikola bwe naye ng'akunoonyaamu okukutomeza. Ebyo tebitandise olwaleero byatandika dda era olyakuwa amagezi nti kola bwoti okole bwoti okole bwoti naye ng'ogenda kugenda mu trap. Now that we are in a challenge batubanja billions 19 over 12% interest against 3.5 billion nti omusajja yasasula ekifo n'akisasula billion 3 n'ekitundu naye sente zaccumulatinga okusinziira ku confirmation okuva ku lawyer owa justice agamba nti nno nti client wange yasasula sente zaava ku akawunti ye nezigenda ku akawunti ya Uganda Muslim Supreme Council. Mugalu bw'amala okufuluma office bw'agenda n'agamba nti bannaye mwagala mujja kumpa sente zange in 60 days mujja kubeera nga tukuwadde ettaka bwe tutakuwa ettaka ojja tuwa 90 days ennaku 9 tusobole okubeera nga tukuwa sente zo with the interest of 12%. Kati sente zaccumulatinga ne zituuka ku billion 19 n'ekintu. Nabekyo tewaliwo yeegaana nti ekifo kyatundibwa naye engeri byakolebwamu byakolebwa behind the Mufti of Uganda. Tebulaba nti bw'aba ayimirira agamba nti kiyinza executive ye yasayininga era neeretera nange ne baconfirming nga tukkirizaganyiza tutunde tubeereko nekyo tukola tufune development in the country. Lwaki tubeera n'ettaka nga liri awo bubezi nga tulina omuntu asobola okusasulamu essente? Bakadde wange ebitiibwa twetaagisa okwetegereza nebyenjogera byennyini simanyi butuufu bwabyo. Why? It is media. It is media. Allah yatugamba atya? Yatugamba fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi wa rasuli. Bwe muba mulina obutakkaanya muddeyo wa Allah na habib. Kati ebintu bye tujja okuwulira ku mpewo byonna okuva mufti n'okumanya bye yatunda ate yatunda yakozesa atiko ki bali abaatunda baakola ki. Aina al aya aya eriri ddawa genda tuwulire ku mikutu weetegereze baseeka bonna abavuma mufti mu bajje bw'abanga ajja kutandisa aya ekukkiriza okufuma omukulembeze ojja kujja okinnyumiremu okimbuuliremu. Teriyo alina aya gy'akozesa nti emukkiriza okuvuma wabula ebigambo bugambo olina amaliriza ng'agambye mbyogedde ebibi mugende namwe mwogere ebirungi. Subhanallah. Nabbi agamba sibabu lmuslim fusuq wa qitaaluhu kufr. Okuvuma omusiraamu yenna kiba kitegeeza nti ffenna tugeze kwonooneka ate wa qitaaluhu kufr. Ate bw'otandika okubeera nti omulwanyisa awo kati aba ovudde mu layini oba ojeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabbi n'agamba almuslimu ikhu lmuslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne la yadribuhu tamulyazaamaanya wala yahqiruhu tamutyoboola. Ate bihasbi muri'in min asharri kikumalira gwe omusiraamu gwe kikumalira gwe wekka bihasbi muri'in kikumalira okubeera nti min asharri okufuna ekibi idha sabbaita almuslim singa oba ovumye omusiraamu yenna kikumala okubeera nti eryo zambi.
kakata yebyo nabyenna nabbi agamba subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim mir'atul muslim al-mu'min mir'atul mu'min omukkiriza abeeranda bidwamu ya munne which group ba ulama bali liddawa abamanyi bali liddawa batudde wansi bagenda ne batuula wansi ne bagaidinga each other twalonda general assembly we need them to act twagala okusaba Quran ekola omulimu gwayo batulekedde tulenze ebintu byaffe Uganda Muslim Supreme Council erinze naawe wabula teri muntu yenna naye olwaleero nga mmaliriza ebigambo byange njagala kutegeeza nti eggwanga Uganda ffe obusiraamu bwamala dde okugulibwa nga bugulibwa na ssente essente kati zaagula eddiini buli wamu wonna waliwo nsimbi morals empisa zaatuvaamu buli omu ayogera nga alina authority Imamu ku muzikiti gwonna ayogera nga bw'ayagala teyeetaaga kumanya naye ayisa fatuwa seeka yenna atula waali yenna naye n'ayisa fatuwa empisa ne zituggwamu ne zituviireko tetulina development yonna abaana baffe basoma ebitali bya busiraamu basoma olukristaayo abazadde bangi tulina ebizibu bingi bye twetaagisa okwandolinga generation ejja tugikutteko tutya we have a lot to think about but not to think about controversial issues okutunulira ebintu ebituwugula kutubuzaabuza we need our children to study deen emizikiti gitiyitiridde gimingi nnyo abazayi bagenda bakaddiwa bagenda bafa tetulina bavubuka badda mu mizikiti our children are not learning tetulina amasomero mutusomeseza abaana baffe uno programu ya okusomesa abaana terina kirowoozaako this is diversion bino ebijja ku mikutu kutuwugula kutujja ku bituufu baganda baffe bwe basoma ne Islamic banking inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baganda baffe bakola workshop ne batuyita ku Hilltop naye omusajja gwe batuleetera atusomesa Islamic banking yali musiraamu nga yamanyi Islamic banking ajja okusomesa ffe baseeka Islamic banking inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين توبوا الى الله والتائب من الذنب كما لا ذنب له bagana nga ebitiibwa tusabe Allah tusonyiwe ffenna naye tuddeyo ku nnono tusomesa abaana baffe oba ebiriwo bitambula byetooloola abaana baffe basome ebintu byonna tubeere nga tuli everywhere in every department twegatte okwegatta tekitegeeza uniformity tekitegeeza ntufaanagana twegatte on the common cause nekisembayo bakadde bange ebitiibwa tulowooze nnyo ku development abaana basobole okuganyulwa basobole okunyumirwa obusiraamu bwabwe naye baleme kubeera nga beewala nga tebasobola kubeera nga baagala okusoma eddiini Allah atusonyiwe ffenna inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd ibadallah usi nafsi wa anfusakum bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala bakadde bange ebitiibwa nziramu nakyo kutira omwoyo gwange nejjammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala njagala kukootinga ebigambo bibiri ekigambo ekisooka kya mufti wa Uganda bwe yali nga ayogera ne Sheikh Wandeega sikirumamu bwe yali nga ayogera ne Sheikh Wandeega Ahmed Hamid assistant wa Eastern Region mu myaka egyo mu 1995 Gabana group omuli Sheikh Abdullah Masaba omuli Sheikh Muhammad Mahmoud Kimanai omwali Fadhil abamita Fadhil Kipinga ne waberawo Fazil Wagwale bali bavubuka group ewerako n'abagamba mugende musome ekigambo ekyokubiri kyekigambo kya district owa Bugisu buli lwayogera ayimirira agamba abasiraamu tibasiraamu mwetegeerera ebifa ku ddiini yammwe buli ajja mu maaso gammwe abajjukiza bujjukiza tabategeerera bakadde bange ebitiibwa buli omu ategeere status ye manya ebikufaako ng'omusiraamu n'ebifa ku basiraamu n'ebifa ku busiraamu n'ebigendero ebiri munda n'ebiri ebweru tunuulira akanyeebwa otunuulire biki bibateze okubeera nti bafunireko ebyennyanja n'ekyennyanja kyennyini enkoko tugyetaaga nga tugiridde etunyumira naye n'amagi nago tugeetaaga kati bwe tunayanguwa tulya amagi enkoko tetujja kulya twegatte tufune biki ebiddamu tukole analysis ku mbeera ezitambula nti obusiraamu we tuli ku level ki lwaki akavuyo kano kazze
nga tuli mu kutandika okukola fundraising ey'okuzimba ebitebe eby'obusiraamu elsewhere. Twatandise ne Eastern region. Tudda ku regions endala, regions omwenda. Why are we having a confusion now when we are about to see a development in our areas? Ekyo tukikoleko analysis. Lwaki tuli mu confusion eno nga twetagisa okusomesa abaana baffe at a time nga tulina ebisiyaga bitambula everywhere, tunatera n'okufuna ba agents b'ebisiyaga mu bizigiti? Why it now? What is the position? What is our position? Wetegerera ebintu ebitambula and take a decision on your own. Beera nti osalawo nga bw'osobola okumanya what are you supposed to do. Twetagisa okumanya what is our base. Tuli ku ki? What are we supposed to do? Ebyo tubitegeere. Era tumanye what we can do to solve our problems. Never tunabeera out, nobody will think for us. Teri agenda tulowooleza and solution tegenda kuleetebwa na muntu mulala yenna. And I want to conclude. Let's go back the drawing board. Bwetubanga ffe abakulu bitulemye, let's teach our children. Abaana baffe leka basome ebintu byonna. Situlinaawo ddiini na bintu bya duniya, ebintu byonna byaffe. So we need to study. Tulina okubeera tusoma ebintu byonna. Abaana baffe basome eddiini, basome n'ebyoluzungu. Tusobole okubeera nga tulina amagulu abiri. Naye olwaleero batunyigiriza. Ffe nnyini twerondedde juzi twagambye nti twagala okufuna abaseeka nga bayimaamu naye nga baasoma. We discovered abantu abaasoma tebaagala kukola bwa imaamu, wabula baagala kubeera bweru boogerere abataasoma abali okukola obwa imaamu be bali okukola amazongoto oba abali okukola ebitategeerekeka bo bali mu background. Twagala bayimaamu nga bakyamani nga baasoma. Abaasoma tebaagala kubeera abakyamani, baagala abo abataasoma be babeera bakyamani. Kati n'olyokola aba General Assembly yonna nejjula abantu gambe twagaleko abamanyi baseeka abajja okuprotectinga ekintu kyaffe nga balina empisa ezo ze baasoma. Naye omuntu w'abantu nga bonna bamanyi kugulu kumu kwokka kwe bamanyi. Nga yakimanyi nti okuyimirira okwogera ebigambo ng'obiraga eri mufti tekirina mutawaana, because you have a right. We need to go back on the drawing board. Otherwise, we shall continue being a laughing stone until we all extinguish. Even our generation will come, even our children will come, even the grandchildren will come, will not see anything. Let's continue basing ourselves. Katubere ku bigambo mufti bye yatugamba. Tusome mufti mubajje ye obudde bonna anaatuuka aveewo. But what have we left? Generation yaffe eriwo, abaana baffe betuzadde bo basigazza ki? What is the solution? Is the solution continuously abusing each other? N'abaana baffe betulabe tuli mu kuvumagana. N'atali musiraamu akole comment this morning nabadde ku social media. Atali musiraamu agambye gwe Umar Siddiq tukusaba, can you stick on your faith and you are thief? Beera ku faith yo, yogera ku musiraamu bwo n'ebibbi byammwe. Toyogera ku ddiini endala. Can you imagine? Ani aviridde ko atali musiraamu kola comment eyo? Kubanga ffe tuli mu kwevuma. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wala tasubbu alladhina kafaru fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Temuvuma bantu batali basiraamu, temwogera ku bintu byabwe kubanga bajja kubavuma bavume Allah nga tebategedde. Naye nga mumuvudde ensonga. Can't we sit down? All mosques in this country, can't we sit down and solve our issues? Tuli mu court. Every time we go to court, can't we sit down? Can you imagine? Omuntu atutte mu court bamuyita justice. Naye omuntu agenze n'alayira ng'ajja kubeera on the side of justice era aweeko obujulizi in Supreme Council it must pay musiraamu. Nga yali Secretary General gwe twakwasa obuvunaanyizibwa okukuuma ebintu byaffe. Ne batuula ne bakola endagaano batunde. N'akomawo eno n'agamba nti justice nzija kusupportinga because I was there. Supreme Council must pay. Era balina okutunda ebifo 9 biri prime mu Kampala nga bya busiraamu. I will support you. Can you imagine? Imagine the fact. Naye bagambye nti important tesewo disclaimer nti ebintu byonna biri perpetuated by ourselves
to see okulaba butya basobola okubeera nga tweyononera. Ani agambye nti when you don't construct a system, when you don't build a system, ne bw'onaaleeta omuntu nga mulungi, when the system is not put right, bijja kusigala nga bweri. Bwe tuba nga tutereezezza sisitemu yaffe, tujja kusigala bwetyo ne bwe tukalabanga nga mubajje Ramadan, Doctor, Sheikh, Mufti, gwe tuyisa mu kamwa nga you can talk anything and call him anything. Ne bw'anaaba avuddewo, still system ejja kusigalawo. Kati katutereeze ebintu byaffe, oboolyawo abaana ne bajja ne basanga ekinyuma. Obusiraamu buno Allah yaweerayirira nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ffe twassa Qur'an, esomesa obusiraamu tujja buprotectinga. Nga mmaliza n'ekigambo kya Mufti wa Uganda. Bwe yabadde ayogera ng'ali Kayunga, yagambye njagala bakumya abasiraamu nti teriyo muntu yenna ajja kutunda ekintu kyonna ekya umma. Why? Buli transaction ekolebwa ebeera ne objective. Executive bw'etuula, constitution ewa opportunity newa powers executive to do on our behalf. Ebintu ebibanga bigenze out of hand, we go back to the drawing board. Executive nekikyuza, the General Assembly netuula and they provide solution. Never like social media. Social media will not pay the 19 million, but it is the General Assembly to sit and sanction the payment. So what Allah subhanahu wa ta'ala atutase finna. We have never gone to school. Never to never doctors. To never doctors abasomya oluzungu ne basoma n'oluwarabu ebyo ne bibanga bitambula bwebiti ne bibanga biri ku media, and nobody is concerned. Nobody is concerned with the future of our Muslim children. Kwanga ffe tuvaawo. Tetulina interest in the thing. We shall die, but we need to put things right. Tulina okubifuula ebintu bitereere. Bana mutambule, tutambule tugende ku kitebe. Subhanallah. Omusiraamu ayingira mu muzikiti akole akavuyo in the mosque, ku national mosque, nga ye kimuleze kukola akavuyo. Nga yakubuuza mufti, nga naye yasoma, nga you know the procedure. Mufti bamubuuliza mu muzikiti. When you want to know your issues, weyagala kumanya ebintu byo obimubuuliza mu muzikiti. Some of you don't know. Obukulembeze bw'ekibuli juzi bwali mu Owino nga bapanga abantu bannaye njagala basabira edduwa, Supreme Mufti n'abalombera edduwa, nsaba Allah abateeremu tawfiq bye mugenda okukola bibeere successful ng'ali ku jjubba. Why this level? Tutuuseewa. Is that development? Kati ye development gye tuliko? Let's share. Let's understand. Omulabe ali ku ffe yeffe bennyini aliweriza obulabe bujja because we have abandoned our core books. Twerabidde ebikwatagana ku Qur'an, empisa ziri mu Qur'an n'eziri mu hadith zitukuumira awamu ne zituyigiriza butebe tusobola okubeera nga twekwatamu. How do we handle our children? How do we handle our families? How do we handle our leaders? Ne bw'obeera ng'oli ku kituufu naye nga wasalawo nti Kasimu ye imaamu wo, listen to him. Kuuma mpaka bw'aliviire ku bukulembeze olyoke omufuule nga si mukulembezeewo. Tetukkirizibwa kuyisa mu kamwa konna. Ne bwakubadde ng'obusiraamu bukuluma nnyo, tebukuluma nnyo n'oyonoona famire yo. Tebukuluma nnyo n'okola dhulumu ku mukulembeze ng'agenda kubanja ku qiyama. Njagala kutegeeza kadwa ng'ampuliriza nti Mufti mubajje Ramadan, Sheikh Shaaban Ramadan mubajje. Buli amukolako yenna akavuyo n'effujjo agenda kubanja abantu ku qiyama. Newankubadde nga ye ali mu nsobi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mbabuulireko omuntu omukopi omunkuseere. Ne bamugamba naam. N'ababuuza omunkuseere yali mu mmwe. N'agamba nti yatalina kantu konna ewakaawe. N'abagamba la. Omunkuseere mu umma yange yagenda okudde ku qiyama nga yakola ebintu byonna nga biri right, but he made the following mistakes. One, yali azaamaanya fulani. Buli lw'oyogera mabega wa Mufti wa Uganda nga tayogedde naye, n'oyogera by'otalinaako kumanya ng'omuvuma yaba ateeka ku akawunti ye ebirungi bye, because you will pay. Wadhalama haadha, n'avuma ono n'ajazaamaanya ono, yalangirira ono obwenzi. Ebyo byonna bagenda bigatta osasule oyo gwakolako obyazaamaanyi. Kale nno ky'oba okola, hadithi egamba man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi
فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. Omuntu alabye ensobi alibyewo with authority using the following procedures. Procedure soka bw'olaba ensobi gijjeewo okozesa omukono gwo nga tosobodde na mukono kyogereko, nga tosobodde kukyogerako, sirika. Wadhalika adhafu al-iman, eyo eraga nti imaani yo nafu. But Allah bibitiibwa, do we have authority to do and solve the problem we have using our hands? Tulina obusobozi obukozesa omukono okugyawo ekizibu kye tuba tulabye? If you have authority, then do it. And what is that hand? That authority, you must be in government and you have executive powers. Bobanga in executive powers, oyinza okulinnyirira omuntu ali mu then do it. But you don't have. Bobanga in powers ezogera, when you have the powers ezogera, you have to analysis of everything. You have evidence, then no yogera. Do you have evidence of everything? Ngebira just being unearthed. Ebimu bijjamusi. Twalibye ebyapa bingi nnyo. Bwe twafuna Uganda Muslim Supreme Council bingi, amataka mangi, n'agamu gatwali omutwaliri n'abantu nga tebatunze. We have unearthed that. Have you got information of your information kati olina authority eyogera? Kale okusirika. Olina authority esirika n'ogamba tubanayize nasirise busirisi, which authority do you have? Gwokusirika wasirise olina basis ki? So, ebintu tunuulize ala sathiya okubitegerera kungulu. Katutegeere kyekisobola okugasa abaana baffe, tuleme kubeera nga tuli diverted n'ebintu ebigenda okubeera tubitwawula wano wansi. Tubeere nga tuli mu kubeesinga ku bintu Allah bye yaddawo. Nabbi yajja ng'ayagala tugatte ffenna tufuuke ekitole, naye ate bye tuzeemu bye by'okutugula bitujja ku mulamwa. Tutereere, tubeere ku siraati mustaqima, buli omu abeereko ne waali wasobola okubeera nga atambuza ekintu kye. Nga mbaliriza, society yonna etereera muntu. Singa omuntu aba tateredde, ne family bategenda kutereera. Singa family batateredde, ne society batajja kutereera. Society bwe tatereera, n'ensi yonna ebatajja kutereera. Ffe twetereze ffe ng'abantu. Nze bwe naalekerawo okunywa mufuti, nja kukubiriza ne mukyala wange aleme kunywa mufuti, nkubiriza abaana bange baleme kunywa mufuti. Era family zaffe tujja zikubiriza zireme kunywa mufuti. Tugende ku village tubeeramu, Masjid Makka ereme kufuma mufuti. Masjid Makka ejja kwegatta kutwala yonna eryasita ereme kufuma mufuti. Then amatwale geegatte galeme kufuma mufuti. Tuddeyo mu madistricts zonna zireme kufuma mufuti. Tugende ku regions zonna zireme kufuma mufuti. Ate tugende ku national baleme kufuma mufuti. Nga General Assembly etudde ereme kufuma mufuti. Tujja kusigaza ekitiibwa. Era n'omuntu gwe tujja okuteekawo mu ntebe ajja kusigala ng'alina ekitiibwa. Bwe tunaabanga tutandisewo peesa efaanana bwe kiti kye tuba tutandise, tujja kilo zaako mpaka ensi bw'eriggalwa. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين المبشرين في الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك يا رب العالمين.